Abakkolinso ekyokubiri essuula 1 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Pawulo omutume wa Kristo olw'okwagala kwa Katonda ne Timoseewo ow'oluganda eri ekkanisa ya Katonda eri mu Kkolinso awamu n'abatukuvu bonna abali mu Akaya yonna. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, Kitaffe ow'okusaasira era Katonda ow'okusanyusa kwonna. Asanyusa mu buli kibonoobono kyaffe, tulyoke tuyinzenga okusanyusanga abali mu kubonaabona kwonna n'okusanyusa ffe kwe tusanyusa Katonda. Kubanga bwe tugabana ennyo mu bibonyoobonyo bya Kristo, era bwe tutyo mu Kristo mwe tugabanira ennyo essanyu. Naye bwe tubonaabona olw'okusanyusibwa n'okulokoka kwammwe, era bwe tusanyusibwa olw'okusanyusibwa kwammwe, okuleeta okugumiikiriza ebibonyoobonyo ebyo naffe mwe tubonyaabonyezebwa. Essuubi lyaffe ly'amaanyi gye muli, kubanga tumanye nga bwe mugabana ku bibonyoobonyo byaffe, era bwe mutyo mugabana ne ku ssanyu lyaffe. Kubanga abooluganda tetwagala mmwe obutategeera okubonyaabonyezebwa okwabatuukako mu Asiya bwe twazitoowerera ennyo nnyini okusinga amaanyi gaffe, era n'okusuubira ne tutasuubira kuba balamu. Ffe lwaki twawulira ng'abasaliddwa ogw'okufa? Ekyo kyaliwo tuleme kwesiga amaanyi gaffe, wabula twesige Katonda azuukiza abafu. Katonda eyatuwonya mu kufa okunene okwenkana awo, era anaatuwonyanga, era oyo gwe tulinamu essuubi ery'okutuwonyanga. Nammwe mutuyambe mu kusaba, bwe batyo bangi beebaze Katonda ku lwaffe olw'emikisa egituweereddwa olw'okusaba kw'abangi. Kubanga okwenyumiririza kwaffe kwe kuno, omwoyo gwaffe gutukakasa nti mu nsi muno n'okusingira ddala mu mmwe, tubadde tweyisa mu butuukirivu ne mu mazima ga Katonda, si mu magezi ag'omubiri wabula mu kisa kya Katonda. Kubanga tetubawandiikira birala wabula ebyo bye musobola okusoma era n'okutegeera, era nsuubira nga mulibitegeerera ddala. Era nga bwe mutegeddeko ekitundu, musobole okwenyumiririza mu ffe, era nga ffe bwe tulyenyumiririza mu mmwe ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu. Olw'okubanga nali neekakasa mu ekyo, nayagala nnyo okusooka okujja gye muli, mulyoke muweebwe omukisa gwa mirundi 2. Nayagala mbakyalire nga ngenda e Makedoni, era nkomewo gye muli nga nva e Makedoni, mulyoke munsibirire nga ngenda e Buyudaaya. Kale bwe nali nga njagala okukola ekyo, nalagaalaganya. Oba byenteesa, mbiteesa ng'omuntu ow'omu nsi, kubanga nti weewaawo. Ate nti si weewaawo. Naye nga Katonda bw'ali omwesigwa, ekigambo kyaffe gye muli tekiri nti weewaawo, ate nti si weewaawo. Kubanga omwana wa Katonda, Yesu Kristo, ffe gwe twabuulira mmwe, nze ne Sirwano ne Timoseewo, teyali nti weewaawo ate nti si weewaawo, naye mu ye bulijjo mulimu weewaawo. Kubanga mu byonna Katonda bye yasuubiza, mu oyo mwe muli weewaawo, era oyo kyava aleeta amiina, Katonda atenderezebwe ku bwaffe. Naye atunyweza ffe awamu nammwe mu Kristo, era eyatufukako amafuta ye Katonda. Era eyatussaako akabonero n'atuwa omusingo ogw'omwoyo mu mitima gyaffe. Naye nze mpita Katonda okuba omujulirwa wange, era kye nnava nnema okujja mu Kkolinso kubanga nabasaasira. Si kubanga tufuga okukkiriza kwammwe, naye tuli bakozi bannammwe ab'essanyu lyammwe, kubanga muli banywevu mu kukkiriza.